Minisita Sam Kuteesa olwaleero alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'ebweru ng'ali wamu n'abakungu okuva Minisitule y'ensonga z'ebweru. Omubaka wa Kawempe South Latif Ssebaggala asinzidde mu kakiiko kano n'asaba Minisita Sam Kuteesa atangaze ku bigambibwa nti yateekebwako envumbo obutalinnya amawanga g'ebweru olw'ebigambibwa nti aliko enguzi ya mitwalo gya doola 50 gye yali okuva eri omukyayina Patrick Ho. Kuteesa bino byonna bisambazze era nga gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti ensimbi zino zaamuweebwa kuteeka mu kibiina ekiyamba abanaku. Most of your work is outside. So if you hear rumors that our minister cannot move out, then we really, as a country, we lose something. So, Mr. Minister, I will request you that you clarify whether, as we campaign to retain this very important global center, are you in position that you can move freely? Let me tell you that the meeting of this committee was postponed last week. Why? Because I was in Brussels. So I am not under any threat. I travel wherever it is that to do my work. Kuteesa era ategezezza akakiiko kano ng'abakozi ba kampuni y'amasimu ya MTN ababiri bwe bagobeddwa kubanga babadde baliko engeri gye basekeetereramu eggwanga. They were deported because they were involved in activities that undermined national security. No country in the world would tolerate this, and Uganda is not an exception. So I think that should be clear. Yo mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero, Minisita w'ensonga z'ebyamateeka Gen. Kahindo Tafire kyadde akyalabiseeko okunnyonnyola wa gavumenti weetuuse ku nnongoosereza z'ebyokulonda nga bwe kyalagirwa kkooti y'oku ntikko mu kuwulira omusango gw'ebyokulonda ogwawaabwa Amama Mbabazi eyali awakanya ebyava mu kalulu ka 2016. Ennongoosereza zino mwe muli ensimbi omuntu z'alina okusasula okwesimbawo ku bwa pulezidenti, ennonda y'abatuula kakiiko k'ebyokulonda n'ebirala. Otafire ategeezezza nga bwe batannaba kuteekawo kakiiko akakola nnongoosereza mu ssemateeka aka Constitutional Review Commission okutandika okutunula mu nsonga zino. Otafire ategeezezza nga bwe yeetaaga emyezi 6 okufuna abanaatuula kakiiko kano okutandika emirimu gino ekiwakanyiziddwa ababaka ab'enjawulo. Kkooti ensukkulumu yali esaba ennongoosereza zino zikolebwe ng'ebula emyaka 2 okulonda kwa bonna kubeewo. I'm aware of the pronouncement by the Supreme Court that we should do these reforms within 2 years. But then there is a case in court. Now, do you want me to bring these reforms and when the court pronounces itself, I come back? Nevertheless, within the next 6 months, government intends to make final preparations relating to the establishment and appointment of the constitution of the commission and securing the necessary funds for the activities of the commission. Honorable Minister, does that really take you 6 months? Does it require this House to wait for 6 months? That will be about 3.5 years within the term for us to come up with electoral law proposals. We always delay too much. Then we end up bringing these reforms in the last minute. There is no time to debate. There is no time to handle issues, and everything is done in a rush. That means by 2021, there will be no any amendments here. And yet the Supreme Court ruling of 2006, 2016 has said these amendments should have been done long ago. Ye Minisita akola ku nsonga z'ebyamateeka mu gavumenti y'oludda oluvuganya Wilfred Nuwagaba asabye Sipiika aleete ebbago ly'etteeka ku nnongoosereza zino kubanga kirabika gavumenti terina mutima guzikolako. For that matter, Right Honourable Speaker, since government is not ready, I would seek leave of this House and yourself under Rule 56 of Rule 1A, read together with Rule 121, that I bring a formal motion to amend electoral laws in the following areas. 1, all aspects of the electoral laws in the Constitution by bringing a Constitution Amendment Bill 2019. Sipiika oluvannyuma awadde Minisita Otafire obutasukka April w'omwaka guno ng'aleese ennongoosereza zino awatali kwekwasa nsonga yonna. So please, Honourable Minister, the review is not our business. What we want is electoral reforms.
and I want you to respond to the command of the Supreme Court in full. So, Honourable Minister, by the end of April, come and report to us about the local reforms. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ddala minisita anaatuukiriza ekyo ekimulagiddwa. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.